akagambo kano kendagambye nti wano tewajja kuba babyabufuzi kwogera nkabajjirayo bannabyabufuzi temujja kwogera olunaku olwammwe lujja mu mwezi guno gwennyini inshallah nga katonda tanzise ennaku z'omwezi 22 Desemba Yesu musinzaako ennaku 3 bajja kumuzaala 25 nga nze banzadde dda nga 22 okategedde njakola shukulu wano ey'emyaka 8 kaakati olunaku olwo lwe njagala mmwe bannabyabufuzi kubanga tajja kuba biri byabaseekaseeka olwo lwaffe lwansi bwe mmala obbayisiramu engeri gye tutambuddemu lukalidde kimukoyogekibirango naye ngaakuba kubanga olwo olunaku lwansi bwe lubanga olunaku lwensi muyimbanga nsi bwe luba olunaku lwa Katonda muyimbe eki La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli agamba nti ng'oli wa mukisa ngali bwengo nakulira mu lubuto najja ku nsi ate engo neemuzaayo mu lubuto yenze kubanga bonna abaakoze emikolo egiri wano bonna ba mu nnyumba wano naye ng'ate banjawulo ssengange yavaamu omwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssengange oyo yavaamu omugenyi omukulu. Ono abuulidde muganda wange adda ku mugongo kuno. Sekukulu ze naakalya tonnaziweza. Sheikh oli oyo Habibu Yusuf Cham nga taata we yali district kazi wano mwana aba mu nnyumba muno mwanyinaze yamuzaala Badru bunkedde ali wali ge babalaze gye najja aya eno gye mbasomedde obulungi bweti ebutambala ebuyenga ssengange omwana owokusatu ewa mujajja yazaala omwana oyo siri wa mukisa ngaali ebwengo kaakati nno imaani eyo yonna nga bwogiraba gye nkuŋŋaanyizza ate nga bonna bayungute siyinza kusugaasuga na mutima wadde obwongo nti ono agenze nayagala kitange okukamala byonna bye mbagamba nabijjamu ye waali namuwerekera musana nagenda naye yankuutira ekigambo nti mwana wange nkulaamira mu mirimu nnyo gy'ogenda okukola toteekanga enjawukanazo mu bwongo omwo n'eddiini. Naganja Umaru bwe yali ayingira Yerusaalemu yagamba abasooba be nti buli kyonna tugenda mu kibuga ky'obujjajja ekitukuvu naye buli kyonna ekimusanga nga kyaweebwayo mu maaso ga Katonda mukireke nga bwe kigiraki mu abamanyi Yerusaalemu ebbatirizo Yesu bamubatiriza baalimenyawo kyebaalimenyawo simanyi okutegeera obulungi kale gwotawaanira ki oba olwanyisa busiraamu oba olwanyisa bukatuliki oba olwanyisa bukristaayo gwe weerwana wekka gezaako weekube ngumbi owulye tulabe ng'onoosima kutuka n'ogweri kubanga foosi gy'okozesa ye force gy'olina mu mubiri ezo ziri mu bulimu wonna bakulembera emyaka 10 gwe mumbalireyo wenneewunzika nga nzimba amasomero nga nasimba kuzimbako g'abasiraamu abakatoliki n'abakristaayo nembaleka gye bali mutunule mulabe mu hierarchy nga nnonda abantu abanakola emirimu gy'eggwanga
mwala bakono obwakyekubiira nata bwe nali nongoose eggwanga lino lirimamu enguudo nalimako kapeekayo kaje bazaala kale nno ekyo kyekinjagazisa mwenna era namukimba munjagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. N'omwana ono kye nali mugaanira nti ogenda kuweereza Mungu bw'ali baasiimye naye wenzirya ekigere wookigira ki wookiza. Mutume yazaala abaana kuliko gwe yakoza. Kakati nze kinkutula ebiyungo kiki waliwo ekitabo kye nali mpandiise kyemusomamu nga musinza naye wano wenda n'otuwulya mutume n'agamba akagambo kano ke ndagambye nti wano tewajja kuba babyafuzi kwogera nkabajjirayo. Mutume abayingira e Madiina abaana abawala ne bajjayo amataali ne bakubanga babamwaniriza ne bagati ebisambe yabaga nti mubaleke luno lumu lwe lunaku olw'essanyu lyabwe. Tiye naye bwe mbanga mugakola bwe mutyo nannyini mbaga gwe muyimbanga. Kakati kubuuza abo abali abakristaayo bwe baba basaba amazuukiro n'oleeta oluyimba olw'amazaalibwa tebakugjayo katuuti tebakugjayo kati ye byoliko tobitegeera tuli ku mazaalibwa ate gw'oleeta byamazuukira kubanga ennyimba zaaki zanjawulo. Kakati nano kyenavudde ngamba olunaku luno lwakujjukira mutabali njagala anaava mu luggya lwange ng'addayo ng'agenda n'ekyo ekikwata ku kufa ekijjukira wakati we ne mutabani wange gwe tuzza okusabira. Tebaddeeyo nti naddulina kidde buti nti gavumenti ejja kungaba haramu eno gavumenti zende gireeta era nagiga nti oyagala kunzita nzita Museveni sitete namwetekka mu kibaya hiyo tekalemba mutyako siwali sikyo akbar naye nayagadde emimweno gye babataddemu sheeka oli abagambye nti mazima ddala addusa ayagala kumuyamba gwayamba yasira omwana we. Kur'ani gye mbadde nkutte mu ngalo gye mba ndyaza amaanya oba bwesige tokawulya akagamba ako tokafunyeemu amakulu mangi naye ate bwe njogera aya y'ebyobufuzi wano ebyo obyerabira kale njagala muleme kubyerabira bimba mugenda nabyo. Ayabadde wano ekiro yatugambye ekibalo nti ekibalemesa ebintu kutagiraki kutabala gwe ogenda okikola toyisa mu mpiki n'obalamu omala bakudde wano ebintu nga bisatu naye kembabiddeko abo kyenvudde ŋŋamba nti bannabyabufuzi temujja kwogera olunaku olwammwe lujja mu mwezi guno gwennyini inshallah nga Katonda tanzise ennaku z'omwezi 22 Desemba Yesu musinzaako ennaku 3 bajja kumuzaala 25 nga nze banzadde dda nga 22 okategedde njakola shukuru wano ey'emyaka 8. Kaakati olunaku olwo lwe njagala mmwe bannabyabufuzi kubanga tajja kuba biri byabaseekaseeka olwo lwaffe lwansi bwe mmala obbayisiramu engeri gye tutambuddemu lukalidde gimukoyogera kibirango naye ngaakuba kubanga olwo olunaku lwansi bwe lubanga olunaku lwensi muyimbanga nsi bwe luba olunaku lwa Katonda muyimbe eki. Njagala okwebaza
obudduukirizi bwonna bwemukoze mu lujja muno mubiraba. Ente bbiri zanyigidde wano, buli omu abo anaalumako anaalaba ku ssabu n'amanya nti eno sodaka mazima ddala. Nabadde ndi wano ekiro ayimye e Bulaaya n'aweereza wano eccupa z'amazzi zino boxes 10 muganywe. Simanyi mukategedde bulungi. Muganda wange nga muto wange Sale yobereza kutoteboka sente ne tugula ebintu nga buli kitu akeetaagisa okuliisa mujja kajiraki kajja kubiira bonna Mungu abawe baraka. Mumpulidde bulungi. Kale omulimu ogwo eyatodde ekinene nnyo n'akatono naye Yesu yatulaga ekyokukola. Abantu bwe baasaddaaka ne bagaa nti basaddaase nnyo. Omukazi nga talina namwantu talina kyakuwaayo n'akunyuula eppeesa ku lugoye n'agenda alisuula mu kabbo. Kyava agamba nti bonna abasaddaase namwandu oyo yasinze. Kubanga obwedda gwo amala kukyuka n'otunula eyo n'obalako n'olyokota n'ozuula mu kibbo naye yakunyudde pesa direct n'aligiraki. Kano n'oyo ayawadde ekitono mwebaza kubanga ne yakunyudde pesa ku ssaati ye n'alisuula mu kibbo ky'omukono gwa jakana. Ndagala kubibaza nti mwebale kubeerawo. Era nasabiridde akasana be kayakalulire kati gakatuukedde. Tekaagala kusembyayo nakire kyanguba kumenya. Nenziramu nensaba nti otutaase. Abantu bajje mirembe baddeyo miki. Kale n'amala okulya ne mukkuta. Oba n'olaba ng'ekulemeseza okulya. Ogenda oliire gy'onoogiraki gy'onooliira. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbabikira ngafu ab'empewo jjajjaffe kijje yajjulukuse jafa ajjukusa awanye ez'enkya naye tuyinza kumuziika eyo obanga ku Lwamukaaga. Anti omanyi bakabaka baddannyininsibwa ku bino emigootaano gy'olaba wano mu mwaka gw'olukumi 200 Eddi be baatuula ne omulangira Kintu ng'afuuka kabaka wa Buganda obubereberye wano ne batuula abalangira abataka abo ne bamuyisaako ekiteeso ekimulonda nti tukulonze era tukukkiririzaamu nga gwe kabaka waffe naye obwakabaka bwaffe tetubuwadde ggwe na nnyumbayo. Kawusaawusajja kabaka tazaala kabaka azaala muki mulangira. Abataka be bakakasa nti ono ye kabaka. Oyinza okwekanga ng'ate bazzeeyo ku Ssemakookiro ne baddayo ku Jjunju nga balonda abalangira abaliyo naye bagenda balondayo abeeyisiza obulungi for all of that time. Kale nno balina okuyita mu mikolo bamala okumulonda tumujjuze kubanga tulinawo ow'essiga eryaffe eryakira owalaga dirika eddibu oli yafa tumuzzeewo amasiga 19 ago gatuule gakakase omukulu w'essiga lyaffe emituba batuule n'olwekyo nekijjali okabenga ettabi erimu nalyo lyetabye mu kugiraki mu kulonda. Kale nokwekulaba akatemuga si masaali nti bugagga naye mpisa ya nsi eyo yetunyize. Muntegedde bulungi. Kale n'ogwo buli kiseera ali wano ng'oli wa mpeewo nga wawasa mu mpeewo wafumbiza mu mpeewo tulina tukwatirwa waki wamu. Era kyovudde olaba nga bonna batunulire oli bukeddeko twamuzaala muusu omulaba naye omusaayi gwalina n'amaanyi gaalina gaavaawa eno mu mpeewo. Kibira nga owuuyo yatambulanga abagamba atya
simpewo eraga nti kitange byebadde akola byenja okukola bakama bange kati agambye kitaawe nti naye nga tebamanyi nti wanveewo adda ku mugongo gulwa guno. Alhamdulillah, nja kubaagaliza tujja kumuzika ku Lwomukaaga abanaasobola okukwera tuwerekera tugende. Alhamdulillah, tujja kulaba nga entambula nga bweneebeera. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi taala. Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi, osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. سمعنا وطاعنا وغفرنا ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة برحمتك يا الله. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله. الله تميبزا إلى نسوز بابا ميري توسي basatu kunje basirikale ba fetu ya bana ba waleti ba pia magana mbele muingize muingize naam bana mutule bana mbele munyingi abasa temujaje manao mutule bana kureka toka aba mbele nyingi ni abasa temujaje manao jamsigarawa bana muingize mbele mwingize mbere oba oli kulaina oli agala tula wansi ng'ojanga otula wansi walagaana
oli alayini ng'ekumenya oli wakulayini oyagala kutula wansi ng'ojja ng'otula wansi mwingize wamala mere je mere kabasege mere je abantu basibera ini kujire nembakyala abaleka tubete vito tusobola kubatera musania ambaka tekwagala byalayini bamere nyingi kabaseke linyono tugenda wala kabaseke tuyambagane mukuru nurdin chwanuka bana tena koze nsobe dudu leta